abantu bakyagenda maaso n'okuba nga bakolokota omukulu amanyikiddwa nga mu kwaya Michael abangi gwe muyita Mickey Wine ngono ye muto w'omukulu President Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba mbu ayinza okuba yakwasa Lumbuye Fred n'amuyita mwaka 8 of which I don't believe in it. Ebintu bino omanyi lwaki bayita coincidences. Coincidences always do happen in life. Tuli ku Trust Media Uganda ne waswai my YouTube channel subscribing nga mtugoberera. Coincidences happening. Osokera kumacha ne nkwogerako nti Shera Powers mama ajja kufa. I'm sorry to say it. Nafa. Ono gwe bayita Kasuku era kyogeddeyo ku radio. Namugamba lumo njagala akubira omutwe ogwo. Waite banga tono nyo ne bamubba omutwe. Okitegedde. Kati ono yasituka n'agenda era juzi yava neeyogerako. N'agamba nagenda ettake nga ngenze kubyange ku performinga birala. Je nasanga spice ne nkola kino na kino. Ngolo Miki yeewozaako. Of course ng'omuntu ali mu People Power ali mu national platform yalina okumiitinga omu ku bantu abamakinze ekibiina okubeera strong. Omu ku bantu abamakinze brother okubeera wakabi. N'agamba wayi kangene meeting kubanga Mickey Wine okumiitinga Lumbuye si yafunamu. Mickey Wine yakola ki yafunamu kubanga ye si wamaanyi nga Lumbuye. Lumbuye is an international property. Kati bwe batuuka eyo they had lunch ne banyumirwamu ne basharing ekifaananyi ekyo ku social media. Nekitandika okuba nga kisaasaana. Ebyembi bambi nga omanyi nti mune some people are just unlucky in life. Lord lwa meeting Lumbuye waite ennaku nga 3. Lumbuye ne bamukwata. Aho ne babitandika nti mbadde nkyabagamba nti it can't happen. Tekisoboka. Waliwo ebintu bitasoboka. So mwena abakomerera Mickey Wine mukomerera bwerere. I believe people just went sensitive and emotional about Lumbuye's issue because Lumbuye abadde property abantu gye badde beesigamyeko stress killer abantu bamukkiririzaamu agaba information eri confidential n'ebisigadde oba kitegeera. Naye omuntu abeezezaawo ekibiina kubanga bamiki bonna muziki gwali guganye nga bali wansi but because muganda bwe yajja n'avuganya bonna baavaayo baafuuka b'amaanyi. Dax Vibes yafuuka b'amaanyi. Miki n'alinnya level. Chairman Nyanzi n'alinnya level. Buli omu muganda Bobi Wine yalinnya kiraasi. Olwoka Bobi Wine yafuuka owaki owakabi. So when you look at it olabye ddala nga abakolokota Mickey Wine mukolokota wa bwerere oba kitegedde. There is a tendency mu bantu abawagira People Power buli muntu muyita muli wankwe simanyi lwaki eyo kali kyaweri temwesiga bantu n'abamu bennyini tembeesiga oba kitegedde. Gundi walya gundi olimbega gundi oli kino fine bemuzenga musongamu engala abasinga badde nga bambega ni I don't think that all of them can be sikirowooza oba kitegeera. So Mickey muleke kumukolokota te kumutuusa ku ekyo mumuleke cause Mickey Wine umuganda Bobi Wine okugwa kwa Bobi kusuula Mickey flat okubeerawo kwa Bobi kumufolo wakabi kitegeeza Mickey asupportinga abo bonna basupportinga Bobi era abe kati. So Lumbuye nga y'omu ku abo abayimirizaawo Bobi Wine ku scene ku diaspora abamwogera abamubira ekikopo. I don't think Mickey Wine azokera kumacha n'amukwasa tekisoboka. Era avudde ne yewozaako ne nnyonnyolako bambi ngwebedde the guy is innocent. Nze Wase Manuel.